Etania alinganga Zalatoto Zalatoto alina amaanyi asobola okwekubira nawa hype nekwatira omuzindalo n'abakyamusa kati ate ye Etania kati ate Zalatoto takuba nnyo mapiano akuba endongo ene ya bulijjo ozo ne Etania agikuba ne Etania akuba nnyo amaki amapiano lozala enjawulo yaabwe nenga bonna bagudijje balungi Etania dijje mulungi naye tebasobola kuwangaza tosobola mugamba kuba endongo paka kumacha kituufu Bashagera tegeza abasajja mwebali abatajja bangi naye ate nze so nogikuba ennaku essatu ng'ate sizzeemu music era nze waliwo badijje bangi mbazala waawe Kampala te bangi sijja nabbamenya manyi sebo Kampala alina badijje alina badijje sekale mbu talina badijje ngambye badijje bangi e Kampala benzalawa nga dijja sijja bamenya manya bajja kunyiga abamu bakyali bange kuba osanga dijjo mwe lwaki mbazalawa nakyaliwo era kirungi omugamba ekituufu ebyo mbagamba mu buntu si mu kamera tuli ku mpewo ssebo naye era mulimu beogamba n'akuteekako ekibeera naye ng'omugambye amazima kubanga katudde mu mazima Kampala osanga kololo eyo nga badijje bakuba ekintu kyekimu nimbye otambula kituufu n'ogenda ekololo ate munaye bewansisa atakwagala obo omulaba n'oli enkya n'abikuba ng'obakuba trend rubbish temuli badijje temuli badijje DJ you have to create your own craft. Yo, what's up, party people? My name is DJ Zato, your #1 female certified international DJ. Now, guess what? On the 6th of April, I'll be hosting the 10 years of DJ Pito, my bad man, DJ Pito, right there at Tilly's Bar. Now, entrance goes for 20K, and of course, if you know you're a VIP, yeah, you'll be paying 50K. VVIP goes for 1/8. See you there, DJ Zato. I'll be turning up at Tilly's Bar. 10 years of DJ Pito. Tubaniza ku Bouncing Events YouTube channel. Chenzo kugaba kiri kimu, subscribing, sharing, commenting, wona ofunyemu nga bukunyumidde busharing leko nomba na yabulabeko. Ffe twajja kuba mawulire aganyuma entertainment n'ebisingawo sports byonna ffe tubuula. Amanya nze Ashimwe MC Kampala's Brown Daddy, presenter Bouncing Events. So nako olwaleero lwanjawulomu era nga buli lwawukanyeko ko kushoze tuzenga tubawa lwansonga tonako lwaleero tukyaziza omu ku DJ abakyasinze okuba endongo wano e Uganda oba wano mu East Africa kubanga yali anafuyizaako East Africa nakati akyaje nafuya. Anyways onako lwaleero tuline DJ Pito the game changer. DJ Pito buuza kubatulaba mwana abatulaba tubalamusizaako amanya gange nze DJ Pito the game changer ekyo tekikyuka kubanga nze kabaka mu kukyusa game. DJ Pito muli kaka DJ Pito tutandikire ku linnya lyo kwennyini erinnya DJ Pito ojja otya okweyita DJ Pito? Anyway, when nali ntandika endongo generation yaffe mwe twatandikira endongo twatandika biseera nze nali mwana muto actually nayingira endongo banalinga mpifo. Yes, nali byanga nnyo manyi twakola mu ntebe ebiseera nze byenakulira ngo kizibu okusanga omuntu amanyi computer. Yes, wakati obejo myaka ng'emeka emabega ekitegeeza DJ Pito yakulira entebe boni n'entebe nzaliddwa ntebe banzalira ali mu grade B. So nsomedde mu ntebe yeah n'ebyendongo byonna bino bikwasaganyiriza so erinnya DJ Pito weryava twakula tuwuliza nnyo reggaeton bati ebiseera ebyo waliyo DJ eyo mu Southern America eyo bagiyita mu Latin nga DJ bamuyita DJ Papito. So yanspiring okubeera DJ Pito era nze nakulaba mpita DJ Little Pito. Gono ganda tifuke DJ Pito. Yeah, just when najja nkula nenjawulako ekigambo Little Pito nesigaza Pito. Yeah, wento we najja okufuuka Pito. Karate ya game changer lijjawo litya ddyo. Game changer
omanye ebiseera ebyo waliwo beach nga bagita Spena oba julirako Spena beach. Yeah, actually beach yali esinga mu East Africa kubanga ye beach eyayina because yali beach gwali owuliddeyo beach ejjuza abantu abawera omutwalo buli weekend. Naye by then wabangawo ne Lido beach. Oba just hype yabanga nnyo. Vako kya Lido yaliwo nti Lido yali ntono. Spena kyalinga kisaawe. Govanga ku beach ejjuza abantu abawera omutwalo buli lwa Sunday. Omugezi Ivan nga tannafa. Yes. Don Ivan awo bonna balinga nno bakyali nga bampita Kayanga. Yanga ngera ndongoji bakuba wano gwendo kinoonyereza bobera dijja atante mu kamera mu bozi era baba agamba akasajja kazenga besika so so endongo nakitandika biseera ebyo nga ndi Yanga nnyo nojogandi kati game changer kwelijjira waliwo actually area game changer just aliasinga okwata bali bampita everywhere you go. Nga buli wenda ganti bakutuma nga buli wamu buli balance embeerayo buli wamu Peter ali ntebe ojja musa ku Venom ebisira ya Venom otyabijukire kabalagala ojja musanga wa Vicky ku Deposh ngantalaga buli wamu kati nga bampita everywhere you go kati waliwo omwami omu yali mu America naga this guy is a game changer whenever he plays music he plays different music siringa nga badijja abazanya music nti leero gwazanye nencha namuddamu n'omubuuza abalala tebakyayi waliwo badijja abazanya obeera wabweru nga tonayingira mulo nomanya nti oyo dijje gundi nomanya n'ennyimba zazzaako kati ekyo si kyendi kyova bampita the game changer taita aweeri kati omaliga yagamba this boy is a game changer. This guy is a game changer whenever he goes he plays different music nokagattako DJ Pito because nze siida category ya music nti oyo dijja amanyi nnyo hip hop bw'onsanga mu hip hop nkutta bw'onsanga mu old school nkutta bw'onsanga mu oldies nkuttirayo kubanga I do a lot of research nkola nnyo research ku music otuawo nogawayi kati olaba show yange oba tunaatuukayo tugenda kujogera kati inze buli wendaga I do a lot of research ate ekyo kiremesa badijje bangi kyoba otuuka n'osanga dijje nga playinga music naawe kennyini n'ogamba biki bino okitegeera ali obaddeko mu bbaala n'ogamba just ng'endawo kubanga tujjula tugayina amabaala niwe abantu bagendawo because bajjula naye nga tebanyumirwa okitegeera nga babimanyi n'obimanya badijje bakuba batyo olw'okuba nti we bafuna akadde ne babeera abangi ekyo abamu bananyini mabaala bakyerabira era kati yoteeke bagigoberere yoteeke banne bananyini mabaala mugigoberere bw'oyinza okulaba ebbaala lyo nze nzijuza olw'omukaaga naye ng'ojjuza abantu tebanyumirwa lwakubanga nti bonna we bafune obudde buli omu najjulaawo kati DJ Pito nga ye yatandika kati ebintu bya music bino abiyiga atya nti kubeera DJ abiyige afune n'ebyuma kwakolera ebyuma kwakolera byonna byonna actually nze nali ndi ku ofuuka DJ nali nga gaaya amanyi okujja music nga we kugambyeko emabega ajja music ku tape ne muteeka mu computer ne musala ku CD kati nali ako kayanga kalina obwo obwongo okitegeera wali ogudde ku gaye nga alina obwongo obwo ebiseera ebyo twakikozesa ka software bali bakayita Odi abamanyi abatulaba nga badijje like nga abantu baludde nnyo mu music bakamanyi kati ka jet Odi yako nga oli codinga o playinga tape wano neyimba so noyingize mabega twakozesa nga desktop oba mu computer abamu bakyazira so ngokwata pin n'ogiteeka emabega bwoti mu input so nga yo recording oluyimba bwe lugwange lukasuka automatically ne recording olulala kati oyo ati wali omuyina ati nali muyina so lumunna salanga waliyo nga disco entebe eno bali bagiyita hype sounds kati bayinanga ebidongo hype sound yatusulanga up ngoma yinga bo basula group tusula wansi wa mukadde sera byonno nga nsoma kati nkujira Pito omutuufu kati lumu nga nsalanga busidi bwe ngenda ngangezesaamu kuba ebiseera ebyo byali bya CD ngera ebiseera ebyo computer ogisanga nga badijje kizibu okusa computer nga ebaya lutalo gifuna nga n'okugireeta ku disco bakulabira ddala twagala bali aba CD okitegeera abalaba bya aba CD nga oyo mwaka kyogo obojjukidde bulungi oba yali bbiri emeka oba bbiri hasi
sijukira bulungi naye kyemmanyi ndowooza alinga 2 nawe ekyo mbaseera bidde nenjiragira kati lumu mba ndi ku resort manyi ebyo ebyuma byakubanga ku resort beach so mba ndi ku resort nkubakubamu ebyuma bikeerayo nenkeerayo nga nze nsookawo nga bali abanene tebannajja ssebo waba obudde essaawa 10 tokwata mu byuma abanene babazze ng'ensawo bazibikkula kati nze nga nfuma so nali nkubakubamu awo waliwo omwami omu omunemirembe bamwita Mr. Oscar the late bambi omusajja we mukama mumuze emirembe n'omwami omulala muyindi bamuyita Kaka yakyaliwo ye yali yamanaging resort beach eyo so that time bawulira DJ azannya engeri gye nalina library nga wenkugambye so nali mmanyi nnyo music ate jjukira ba DJ b'ebiseera ebyo nga CD zaabwe ze basala zeezo era nga bwazikuba n'enkya bwajjo zikuba kati kwolwo bawulira music emisana akyuseemu kati omu kwe kubuuza mwana ki oyo ali mu kuba music nga n'abantu tebannajja zalisanga musanvu sisobola kukyerabira waliwo akavubuka kali wali kakuba kaana kato omwami oyo nampita nambuuza oyagala ki kati olw'okuba kompyuta zaali zijja nga ne gye nali nkolerako teyali yange nga njagala kompyuta kati ate ebiseera ebyo kompyuta zaali za bbeeyi kituufu naŋŋamba nkubire enkya naye nga ebiseera ebyo nali yanga sina na ssimu naye yali andagiridde ekifo nti woona n'omusanvu kati ate neyo time namba yo teyagikuwa yagimpa naye ate yali agimpeere ku ki yagiwandiika kapapula kuba saayina ssimu ebiseera ebyo kati ebiseera ebyo twalinawo ne biiki entebe yali y'amaanyi nga bagiyita nderita buli muyimbi yenna kabeere Bobi Wine kabeere Radiant Wizo biseera ebyo Big Eye yali alina suula indicator Mango Juice yo bamaanyi balina okutuukawo buli weekend nga andereta ye biiki esinga okujjula abayimbi buli muyimbi yenna abeera ku andereta so mbayo era ndi ku andereta walinga waawo obudongo manyi buli wali bwabanga wakuba wali wakuba wali waddewo ku beach ku island ndoza ke tuyita tugambe olubalama lw'ennyanja naye ng'oli alinawo kadongo n'oli alinawo kati mba nkuba actually nsandi badde DJ naye big up Dr. Jose Chameleon ogamba mwali mu lugendo Chameleon ate nze olugendo lwalina Chameleon lunene wanabeerako ne DJ we badde actually DJ up to now Mike Chameleon ye muyimbi alina ba DJ abangi gwayagala gwakubira so Chameleon naye ampulira awo Chameleon agenda okulaba twalindooza wayitawo nga weekends 2 nga nvudde eri musajja saamukubira kuba sayina simu tewalina simu so mba ndi ku anderita awo nga baani ayingiddewo Chameleon mu open roof aba yakayingirawo nga ne Bobi Wine ayingiddewo aba yakayingirawo nga ne ba radio bayingiddewo sele ba radio bayina oluyimba lwali lukuba nnyo nakutamaniire nga bakambwe mba bali awo Big Eye nayingira gwe nga buli muyimbi abeera awo kati nze akafo ke nalimu Chameleon yali atudde nampita nangamba olina music wange nemugamba muyina ate biseera ebyo Chameleon yali like nali mwagala nnyo ng'omusemberera okusembera Chameleon olaba akuyise nampita nanga akagayi gomanyi music naye buva noddawa okubirawa sinawe enkubira nambuuza okubirawa nga sinawe enkubira nangamba ogenda genda nange kati ne tubeerawo kwanderita saawa emu saawa 2 saawa 3 ng'omanya ebya biiki abantu abalaba batandika okuvaawo banoonyawo okudda laba omusajja Chameleon anvuga antwalawa antwala ku bbaala lyoli omwami omugenzi Oscar n'omuyindi balina ebbaala nga baliyita trap lyali muno era mu ntebe nga kambwe ntebe njikuliddemu ne tewannabaawo bbaala lituuka trap oba lifaanana trap yo ebiseera eyo nayo eni yalinga Uganda wano ng'ekitebe kyabwe kiri awo ntebe abazungu bonna babeera eno aba Russia abaki actually ndowooza nnyo entebe yali y'amaanyi nnyo ebiseera kyenyinza okugamba actually ndowooza kyekyanfuula okubeera nti mmanya nnyo music kuba nakubiranga abantu ab'enjawulo aba Russia abakyabamanga ag'enjawulo oli ajja n'akusaba oluyimba lwe tolumanyi n'olunoonya n'olufuna like so Chameleon anzija awo ku anderita mu mmotoka tugendedde ntudde ano natuula nako omanyi yayinangawo
zineze mugoberera ne yiye gyatulamu ne bacha ne kati yalina open roof satula na munda natula kuno kubali kwayo ngo balina olipira ku ngulu bwotyo yavuga kago ngamvibidde bwetsebo basajja one bagamba musajja wantu gyantwalanga be basajja abangamba mbakubiri omusajja nangamba gwena onavuka mu kamera badde nake kavuka kalungi mukawo omulimu wano ko bali ono mwana twamuyita dda sebisere byo trap yali etandika ninge era yamaanyi abasite tametizi z'abasajja so gwe mulimu gwange yebbale yasuje nasoko kubiramu kitegeeza ye gig gyo soko funa nge ye gig je nasoka ngeri serious ate ngeesasula ngate yamaanyi ebisere byo ngani akwa sente nyingi oba gwo yagala okuba nage nyinyi walingo oyagala nganjagala ebisere byo no sije nakwerabira bampanga omutwalo gumu kitundu nenga ogumwe kitundu era gwabanga kuzitowa gwabanga nga munje ate nga weewonye nsula waka nsoma sipangisa ndya waka nga kiggwa bugwe nga sente za bwereere ezo era sirerabira jjajja wange naye afudde ano mu covid nakola nnyo nambuuza sente ezo leeta nze kuterekere era nze wenzimbye ennyumba yange oba wenazimba ennyumba yange sente ezo zakuŋŋanyizibwa nkyali mwana muto yes kugigi zilize wafuna era awo yebbala eri actually nze sitandikiddeko mu kubaala bali badije banyimya ati natandikira eri mu kabala bwe kati natandikira mu baala eddene ngalina crowd ennene ngalina abantu ab'enjawulo aba Russia aba Puerto Rico aba America abangereza like different countries kwajukira UN nga base kati nga buli muzungu yenna wachakalira nekati embereyo y'okupulingirira abantu abamanga genjawulo kyali mu ntebe kikyali common mulimu naye kati abalimu emabega kawo maybe olutalo weruzeemu UN nekomawoko so mulimu abenjawulo ojja kulabamu abangereza naye mostly bano abasinga okusigalamu bano obugwantamara oba bayita bagwantamara omusajja obwo akagula ecupa emu ne baginywa abantu 7 Oshtegera. Obamanya abagwantamara. Bategeera. Bakufaala nabeero ngagwe. Sibanga nange ndi. So abagwantamara bo balemeramu anyway kati ndooze engeri gyo baddeyo olutale eyo. So abazungu bazzeemu ne bakoma okuba ne wane wetuli. Osanga crowding ejiddemu kala abazungu amwe bali. Embeera yo tekyali nnyo y'amaanyi mu ntebe. So bwento bwe najja. Kati Pito ebyuma byo kati tutandise olugendo olunga ofuuse serious DJ kati awo nfuuse serious DJ buli omwawo atandika otandise osiba ebyuma olwo sinnagula tonnagula si okyazanyira ku nzanyira ku byabbala kati munnange omwami oyo Kamiri bwantuusaawo omwami yandabye ekiro ekyo nasanga wakutte ne baŋŋamba yingira okubemu zanyamu nejjukira mbadde eri nina kasidibaaga kange ntuukawo nsangawo kikompyuta omusajja ngamba eyo kompyuta ngikuwadde eyebbaala awo wenyini munfu wenyini nampa n'essimu abaali waliwo awuula obusimu edda oba babuyita batya 3310 oba bwali kaliko MTN nga bakayita batya bobwani akakubirako n'akalango kabiriiti thank you kabiriiti so ampaka kabiriiti ne layini yagimpeeramu ninge namba sigimanyi wasanga bina bisazisewe birya yali akaina yakwata bukwasi kasimu n'akampa on that very day era Kamiri wa mukisa omusajja oyo atamanyi atatula akola Kamiri nze ebbanga lyemaze ne Kamiri buli wembeera ne omusajja bw'obeera ne Kamiri manya olina essente kufuna kati mune omusajja n'ampaawo nkubye trap we bansanze abava Kampala ebiseera ebyo waliwo ebbala baliyitanga Venom walingawo ebbala eddala baliyitanga Diposhi lyabeerangawo gonna kabalagala walingawo ebbala eddala lyabeerangawo Mukono nga baliyita siryerabira Amigos waajulirako yali y'amaanyi kati weewuunye nze banzijanga Ntebe nga sina na mmotoka simanyira bifo nga bosi alina okujja nkime ajja nkima ntwale mu bbaala ali mmala okkuba anvuge era ankomyewo oba nsasuliwe neebaka ku makya ajja anvuge ankomyewo Entebe kuba nali yanga
Nange era ogenda sasulwa. Kati ate ebifo byo bampanga kasente mitwalo ena esatu. Olingide kirasi ki mu kusoma? Awo ndowooza nali nyingidde nga P6. Wajikeera. Nayingire ndongo nga ndi mu P4. Wajikeera. Nga ndi yanga nga ndi P4. Kati oli mu P6 awo gigiranso zifuna. Nange era oli yanga. Era ndi kati jjukira sebaawo nvimba mu ssomero. Naye kati ng'obimanya ebya primary ng'omuggo guvuga mwemubeera mu bidongo ate n'ebiseera ebyo bazadde baffe okuwulira mu ndonze bankuba embooko. Kitegeeza abazadde bo tebaali happy nakyo. Era nze mu lugendo lwange omuntu eyandeeta ndowooza n'okufuuka DJ yali jjajja wange nze mama wange yanzita embooko. Awo lwakiwulirako? Si wakiwulira natuuka n'okuva ewaka mu P7 ng'embooko efuuse embooko lwa ndongo ate nga omanyi okuyitibwa. Era nze kyova ngamba badijja abayize mbu nayigira gundi yeyanjigiriza endongo kubanga kuyitibwa eri nze kubanga kuyitibwa nze tosobola kuŋŋamba mbu nina eyanjigiriza taliimu weeyigiriza endongo. Katonda eyanjigiriza endongo ekyo nkigamba buli muntu. Teri yaŋŋamba nyiga wano kyusa wano wabula nafunako abaŋŋamba nti kola bwoti yiga okuba bwoti naye mbu batereeza butereeza naye mbu nze yamuyigiriza namuga naye ate nze benjigiriza bayitirivu. Kati P6 awo nfuuse ssebo wakabi awo okusoma nensoka endongo nenjigendamu mpola yogera n'okusoma awo twali tugingidde awo P7 nentandika ogisabula awo nfuuse wakabi ssebo. Awo ntuuse n'okwewaggulamu ewaka nvuddeyo. Awo kati nsula ewampa emirembe waliwo anti waffe yabeeranga awo kumpi n'ewaka kati nenvayo ewaka nga nsula nga wali ne wali naye ng'era omwana yo noonesoyo ekyanyamba munaye nali musajja mugezi nempita bulungi P7 nafuna 17. Nali mugezi nnyo kyova genze kitegeeza singa si endongo teyaliiwo. Singa ndowooza ffe abamu ku bapayiroti wakati bw'omalamu emyaka gyange ssebo singa gwomu ku bapayiroti bw'omalamu emyaka gye nnina oyinza n'okutya. DJ Peter alina emyaka emeka kuba nakyo mbadde nina okibuuza. Sitya myaka gyange era teginswaza nze nazaalibwa 1993. That means nina emyaka 34. Nkuze eri musajja mukulu naye bondabondanga kayanga bo katatola abaakula myaka giri. Era nze actually abanda emyaka giri bagamba omwana takyuka bwatyo. So nenkola bulungi awo emirimu negitabuka. Spena Beach nejja Spena bansanga ku trap. Bali basajja bali nabo basoma banyini bayo omu bali bamuyita Mr. John omulala bali bamuyita Arthur aliye kati ali mu America. Olejja mwaka ki Spina? Mwaka sigwerabidde. I think nali nyingidde awo senior 1. Nga ne trap weeri Spina weeri mu Ntebe twalinamu amabaala gaali matono nnyo agaali gakwata. Twalinamu Club Night Riders, twalinamu Fort Turkeys, twalinamu oba ne Jakers. Enkumba wali ku bitaala ng'Entebe amabaala agasinga okukwata Fort Turkeys, Night Riders, Trap. Kati laba Spina bwejja. Spina ejja ina competition. Era nze actually kiri kyenkudizaayo nti nze game changer. Wano mu Uganda teri game changer. Teri game changer mulala. Nze badijja bonna bakuba nembalinda. Nze nekuba ebyange nga sinze mu byabe bakubye. Naye ate badijja abala bajja ne bazanya ebintu byebimu. So Spina ejja abasajja bangamba tulinayo ka beach. Era sirerabira omuyindi oyo gwe kugambya ba trap. Kyabaluma nnyo. Ye oli omugenzi yali ninga omuyindi takyagala ng'era nvuma nnyo ebigabo sira wabyogerano. Oli ka beach biti naye yeewoonya akyafuuka ka beach yafuuka beach ey'amaanyi. Nze gye nasooka okukwata ku ddoola eziri serious. Baku bino ddoola nti baali bazinfuwanga ku trap kubanga banfuwanga sente ez'enjawulo because wabeerangawo abazungu ab'enjawulo. Naye beach Ivan yali ampaddeko ndowooza we nasooka n'okukwata ku nnusu 10 olwa ddoola. Doni Ivan omugagga. Omugenzi. Oyo yali Bawazali.
ebiseera ebyo nga alina Lamborghini oluyimba waliwo n'omusajja omulala mwerabidde yeekuba amasasi mu Sudan bali bamuyita Tongo awo be basajja bali bampadde ku ssente n'enzikiriza bakufuwanga $1 ku spena Ivan nga bwajja ajja ne moloka ng'oba mmeka n'ajjuzanga wanoonna babawunsa bwe bati ninga mpita kayanga kange mukampitire oyo Donna Ivan kitegeeza yali yakutegedde Ivan actually okufa kwe kwannuma nnyo kubanga yalina ebintu bingi byali ayagala okukola yali ayagala kuntwala yalina pulaani ze simanyi oba byali bituufu yalina pulaani ekola ebbaala mu Amerika kati ng'ayagala waba agikoze era yansuubizanga nnyo agamba gwe nkutwala mu Amerika Ivan yali musajja businessman yali tabesinga obesi in South Africa yali musajja businessman era oyinza okwesanga nti yaleka ebyobugagga bingi abalabye batamanyi kubanga omanyi omuntu waba anyweddemu omwenge wakubuulira ebituufu yakunyumizanga neno gundi nyenda kutwala mu Amerika eyo nina ekifo kyendi mukola eyo so spena nejja spena nefuuka spena actually spena ye yakola DJ Pito gwe tulabako kati gwe tunyumirwa endongoye spena nefuuka spena governor nzije ku spena nze governor njiyingidde before lockdown that is 2018 2019 around ndoze mabega kawo guchi mbadde nezerabidde nakolerako ko ne WBS DJ Pito waddamu nga ndiyanga ebiseera ebyo walingayo DJ ono chopa balinga bakyaliyo Straka yali akyaliyo sabo kati dirwe yejeti yose nakwatagana ne Esco bamumanyi MC Esco zero oyo omusajja wange nyonyi actually main MC wange amanda banga tumpera nnyo bwetu night season esinga yaba MC MC gwe nesega because ba MC ogera niwe saba MC abamu nga bakutamya music balekana bakwata mu mixer kugamba batamya omuntu disco bino byenjogera batula babimanyi ezo complain bazituleeta bane ba MC bamwe balekana tuleka tuleze music ayogerera mu nnyo mu kati Esco ye ali professional natandika naye ate naye mu ntebe Esco mwana wenu wewe okabowa ku Ntebe road naye twakolanga ne ku spena eyo era inze ne Esco fa bakola spena kati ekinfuula Pito wenjawulo n'okufuna nnyo emirimu e Kampala kivula nti nze DJ akuba mu Uganda yonna sijja nagamba Kampala kuba nze nkuba buli wamu ojja kwesanga nina booking Mbarara ku Shooters nina Mukono ku Hive luli nalirira luli mbeerawa jjo nabadde simanyi namuŋŋoona kugamba ntambula because ndi wanjawulo so spena nefuuka spena we nafunira Kabalagala we nafunira Venom we nafunira Migo ng'abaana bave city okujje bagamba Entebbe wali yakaana ate ebiseera ebyo nga dancehall rhythms nga ye baba nga tukuba rhythm ku rhythm kati ate nga ffe baana abamanyi dancehall because ze kyafula beach zonna zobadde obuuza lido zaaliwo zirizooti zaaliwo kyekyafula spena enjawulo nze natula ne bakama bange ne mbagamba bali music gwe bakuba y'omu n'ali ku ero bali music gwe bakuba y'omu n'ali ku resort ffe tukube dancehall ate nga ne baboosi bange bali tebagala nnyo music wa wano ye beach yatulangako buli muyimbi ali nakyo kidde okuba nti bali bakukkiririza because bali bamanyi ndi kasajja kagezi ali kyekye nagambye nze nayitibwa Saayiga Buyizi nze nayitibwa buyitibwa era teri yanjo bagambye nti Katonda antuulako era nze bagamba akakana waliwo e Kampala abamu abampita musambwa gw'Entebbe era bwe nnyingira badijje batya bapipiira noba oluyanga atagaleena atagaera akimanya akasajja kayingiddewo kati abayina ayagala akuba akakase neerabira nti ng'oli omusajja bw'ayingira afuna amafuta ag'enjawulo ate ye n'akuba birala kyonsuubira si kyenkuba so awo nenfuuka ow'ettabu NBS nayo nenzijaawo kati kyenjagala ogamba fana tunagende DJ Pito afuna atya ebyuma kuba n'ebyuma bibyakubisa kati Ivan bwanfuuwa ennyo ssente ebiseera nakubisanga kompyuta kati ennaku zino tukyeta kaiso kati awo nguzeeyo ne ku laputopu nabeeranga ne ssente zange kati nga tufumitamu akayiso notwala ku mikisa wali ng'omikisingira kompyuta woti ebiseera otali tukubanga vacho DJ ne PC DJ ready naye awo yajja efedinga out bava kyawo nenfuuka wakabi
nojja we bale dala mu ntebe ya kabi trap ozi awo nengula ka controller bali bakaita S1 bakabano kabba bakanzi bako controller yo wali omanyo gikozesa najiyigiriza kuwenze engeri gye nali manyinye ebintu bya computer ebintu bya software ambitegeera nnyo so nabyeyigiriza ate nenfuuka owakabi nga nze ka DJ n'ebyuma ebibi mu ntebe yonna nga wojja ate nga mwabeera nga mubadijje bangi so nga nze nina ka controller era ka controller ako yali supplier wange wa music yali 6 Stewart kyova mu lugendo lwange mu badijje bennina entebe kwali agenda okwera kushare nze Stewart namulabanga mu bivulu nga atambula ne shield nga bajja nnyo ku resort beach jikira ebivulu byabeeranga nnyo ku resort beach nga Stewart akubamu awo akuba nnyo R&B era abantu temumanyi DJ amanyi kuba R&B nga Stewart tewaliiwo wano mu Kampala sinamulaba ntambudde nkubye Kampala yonna sinalaba DJ yali amanyi kuba R&B nga Stewart yalinga atunda music nga tannayingira mugano mabaala ga ikololo wawawa nga tannabeera DJ wa baala nga atunda music awo ku Mutaasa sijja nakwerabira level 4 atundira awo music mu library ya muganda we 6 Stewart nga ngendawo nga nguza music bambi yaleeranga kyali wange nnyo ng'era oluusi bwe sitamusanga omusanga eri ewaabwe ebiseera ebyo yali abeera waabwe ewaka waabwe awo makindi awo nga ku muzikiti wansi awo ewaabwe ng'era ngendawo nanguza music kuva dda Stewart yali amanyi music era nzagwamu mugwe be badijje bemanyi abawangadde mu bendabye nga bawangaalidde mu disco kufuna so nengulaawo nga ne Stewart alina akesiwa ne mugana naguzeewo kagundi nangamba nange kennina nga abeera nnyo neshiirwa ebiseera ebyo nga bakuba then eventually ngenda okulyaga Stewart Sebo kintu kirala mukko nti mbadde ndakubuuza nti awo ku kesi wano awo mulaga muli mu level yemu tannakuyitako nnyo kiri awo ate nze ate awo nali nnyo kabi nnyo ng'era bakimanya ku kasajja k'amaanyi nga wamanyi nti akasajja ako because bonna bakyakaliranga ntebe bonna abantu b'e Kampala bakyakaliranga ku Spena Beach so nga buli dijja ansanga ku Spena era kyovola teri dijja wano e Kampala tamanyi pito bonna bansanganga ku Spena Beach ng'era bagamba akaana kakuba era nze abasajja abanyingiza Kampala mwe mwali oyo Gareth Onyango Gareth because yali amanaging Venom ne Vicky Diposh Kabalagala kati TV kijosooka okugendako WBS Esco yatwala ngandi yanga Esco yali akoleyo by then yali akola ku show bali bagiyita Turn Tap ne Navi Boy ne DJ mulala bamuyita Mojo oba mumanyi DJ Mojo Rasta kati Rasta ebiseera ebyo teyali nnyo Rasta ne DJ Navi Boy nenziramu okulira ate Navi Boy nga yatuvaamu yagendako eyo Bulaaya then ate eventually naddamu ne mulaba e Kampala ati Esco yali MC-ngira ku Spina yali akola ku Spina kuba ndongo kati nandeetako ku TV nga guest DJ actually TV yasooka okundeeta nga guest DJ ng'era nga nkubisa computer ebiseera ebyo wateekawo laptop yange okuba vaco kulaba endonga abantu ne balaga nti show wavaayo n'obagambe bannaayi ate kati omanye bw'okuba ku gundi omudigize tafa ku equipment gy'okozesezza afa ki ky'ofulumya oba okitegeera so esikawo ne tukwatagana then naawe TV endala wezinfunidde NBS ogenze ku NBS nze ku NBS oba niyantwala ku NBS asitajjukira NBS bansanga Lugogaawo rugby ground wansi awo kati waliwo kyali wange bamuyita MC Big naku zino mulaba ali eyo ku Mojo so Big ampa gig awo e Lugogo kuba Lugogaawo era nasanga oba Stewart ne Roger nga be bakubawo ne DJ Cream nange ne bandeetanga superstar kana k'entebe sebo nenkakasa nobakuba ne bampa night sigenda wantu ne sitakuba n'otampita gwakubiri nkubira ddala bakuwa night so ebiseera ebyo Fabiola bali ne Daaga nga balina show ku NBS bali bagiyita
catch up catch up era fa batandika catch up inze Fabiola Daga MC Isaac DJ Emma abamba muita E yali yaita DJ E ne Masoyo Mase nga bayina center actually we basoka ndoza nokola show before lockdown I think yeah true before lockdown then ne kubaawo munange ne babera wao katono nyo tunabagende ku WBS wa malayo banga wagenda DJ ati nojja ku NBS otandise bakuba wano ba NBS nagenda yo nga guest ne olwokuba nti Ndongo yali mpomu abantu nga banda bagaba kakana kasabula so ne mfukira ddala nga Friday mbeerawo ninga obuzibu bwe bayina nange nva wala kati nga ate olusi nina okuva wali ekyaddondo nzije ku NBS ku catch up shonga olusi ensanga ndi late nga ntuuka late era sirabira lumuddaga yagaba nange pito otuuka late kale jukira ate ebiseera ebyo excitement ya TV tebakuwa sente ogenda yo excitement kola linnya sitegeeza kutandika okukwira ku NBS walitofuna cash before nga ntandika newe we bampeera ddala nagendanga nga guest nga bantu bampita buyisi so eventually batandikaga okumpa kasente ng'obimanyi ebya TV abakolayo mubimanyi so then awo ne banziza mu program endala kiyingi oyo Maka DJ Maka nampita nangamba nija tukolenga ffenna mu NBS hitmaker etwakuba fe hitmaker eyo simanyi na kikyagizisa sikulakinga zika kati ataawo nga pambidde ddala sebawunguzeyo n'akamoloka amajagala bisago gonna sebonge kugambya amajja nali sina kyagakolamu nguzaawo akamuntu kampangisiza akaawo Rome awe manyawo tayise nokwana ku bibu ku matiro oliwa kabise mbero gitadde yabimbira ddala ate nga Kamiri ambimbisa ate Kamiri teyanta bambi by the way Kamiri mwasigala mukwatagana nyonyo nenkwatagana ne Bobby Bobby chali wange abanene bona gwabalina teri wano muyimbi munene nga sichali wange Kabere Rasta actually the top 3 nze Shiba namulabako nga yakakuba ansali nga mulabu n'abawala bamumanyi bana bajja mu bbala nga ate ebisera bya trap biri byangambi nga ndi yange bana abawala bajja bambi atambuza akayimba ke era maani oyo omwala bamuleke goyo omwana asolinze nze sijja bugamba nti mukazi kansoke muze mweri time kuba naye nali mwana nga ate ne mulamu wala oyo muwala ya hustling yakuleterako ku Ndongo namulaba nabo babosi bange wenalabira Shiba bagakuba kanyimba kono era nze Shiba twaddamu okuddamu like because nali simu meeting nnyo because Shiba siye muntu gwe wasanga nnyo mabala ebiseera nga ate awafuse wakabi then nenziramu ne mulaba ne bawizo nga bakakuba twesaana oli muntu waddala nze ddala abayimbi bangi abatandise jojjozi noyo Elijah namulabanga musajja wattu naye kati superstar simanyi oba akyanzijukira ekitaka naye nga namugumyako ko n'omuganda Ndongo ojja kikuba kwa Elijah kubaddanga alimu olwa Urban yajjanga awo twalinanga ashawe ku Mask Lounge ne Esco baali bagiyita Tuesday Mask Lounge awe Bukoto Mask Lounge eyo bebe kolo jina history wa bebe sijabyo kati ninye zawati twanonyeza pito amutuwe gwe badi ku Mask Lounge awo tukubye night ya fefuse ya tabu bebe kulu yalinga akolerawo gym kuba eyo club Mask bebe kulu yakoleranga gym nenga tajiyingira ajasabere mu nenga ate mukwano gwa nanyini wayo club so nga tukuba kati jukira eri awo ntinda kamocha biti Rasta tojiga kalo just tunyumya mujumya Rasta hizo gamba pito wakoze anyway yali chali wayi kale bisere Rasta era tetwali nyoba chali nenga abasajja byatambulanga nabawo ba TikTok alinga wantebe TikTok bamumanyi TikTok yaberanga eno Ntebe yalinga ayimbirawo mu Power Center Church kwa TikTok kubadda mulokole bakono olimba ne Kamiri Yesu
Yesu omwekwata bosaba yali teyo yalimbi kati awo bebe kolo mnaye ku mask lonje tukubye mask efuse mask kati njukira mask yajulanga nnyo abaana beka mocha kati bambi zexi nemwe banene na history tunamalako obudde bunatumala obudde bwetu bulina kati mune zexi ebiseera eyo musajja atunga jja ne ka CD ne ka flash nga zexi yanga naye kale oba bo bali abulungi akusobola okuba omubiri zexi oyo nga yanga nga jjanyaawo n'atukubalaga ako zexi yali mubi kuvanda zexi birangirangi nga jja ne group ye alina bakyali baawukama okyawo nga jja ene okuddizayo emabega nze namanya Bobby yafuuka kyali wange ebiseera Bobby bwe yakolera nga reality show ne mukyala we Babi alabika ayinza okunzijukira ujjukizi by face bajjanga nnyo ku spenda ne bakwatanga show nga Bobby oyo sebo gakyamukuba nga ajja ne gamukuba naye bakaali ku mazzi kika kyali kange kaboyi kange so nga tubonga nnyo so kati we najjirawo ku mask nga nnyo music wa Bobby kwamujukirawo tinda kamwocha ng'abaana basingawo bakamwocha bwe bati bebajjuza kati Lumumba nkuba bebe kolo sirierabira yalimu mu mask bankuba ne bajja ne baŋŋamba kyaliwe najja naŋŋamba manyi lwaki okumanya music woyo kapere nga rasta mwali nomanya jiwunyi tejawunya nanyiga because nze nali wakabi yukira ndi wakabi nze nventebe night yaffe ne esco faba vimba mva ntebe sewo nenkuba Kampala ate gojje ombuuze ambu rasta ali eri atudde kati ngate tiyakoze sambu bebe rasta kati nze simanyi rasta yani oba kitegeera nange envimba mu mugasebo tomunyumiza nawe rasta yani kwanza bebe nali manyi bebe nga simanyi rasta kati ng'abasinga bamuyita ki rasta so gayi ne muzalawa kati naŋŋamba omusajja wuli eri kati yali atudde eri yajja nanneetaako emirundi n'emirundi maye nze tebampakukirako abayimbi mbompakukakuba era aliwo omuyimbi omu nja banyumizawo maaso namukuba eŋŋuumi n'agwa mu projekita n'angoba bayayi be ne bangoba nenziruka security ye yamukwata wamwokyerawo ati nze abayimbi era nze abayimbi awo nze ndi mwana wa street tojja nguntagaliramu bya kiseru ate ndi hambo naye ate bwe tuddamu tubyakubala nze n'oba n'ennyama yo mmanyi wenkuba n'okka omukka n'ogonda nze Pito kati munnange rasta ajja baŋŋamba kati lumu kale twamala nemala nemutoya nekubanga music we kati lumu nanyiga simanyi oba rasta babimugamba manager we kati manager waliwo guy yalinga manager affe namaana afuukako manager we erinnya ndyerabidde yalina akanyama bwati bebe ayinza okuba yamujjukira n'abalaba balayika bamujjukira oyo guy naŋŋamba kuva na leero tuddamu okuzannya music wa Bobi Wine nga rasta mwali naye nga jjukira eyo night yakolebwa baana bekamwoki oba okitegeera era be bagiwanga energy so nga kibi nnyo bazexi bajjanga bambi ne bayimbiranga awo bwereere nga bajja ne batusupportinga bamungi oyo sebo ebiseera ebyo ba radio and wizo jukira ba radio ate nabo nafuuka kyali waabwe eseba abo bankimanga n'ewaka ne basasamaza ntebe ono n'ebiseera bya Kamiri nga alina embalaasi esabo nze naisole mungi tuyinza okunyumya ne tukeesa n'obudde ndowooza tujja kukufunamu omulundi omulala kati munaye resta ajja baŋŋamba oyo gaya nga atoddamu kuzannya wano music waoyo kyali eno night twagiwadde rasta akyenze bye banzija ne mu mask lounge nayita boss ne mugamba rasta mukwano gwo naye ebbanga lyonna abadde akolerawo gym naye nga tajja mu night kati oyo gayi juke yalinga manager ne twogeramu ng'abantu bwe mugamba sikuba music w'omusajja oli kuba mmanyi rasta si ye yayogera sagala muwajirize naye manager we that time because yali manager we eri ebbaala wabebe kulu tanfesi akola ngamba butokuba music wa gundi mba mpaayidde but oli manager we yajja n'akiŋŋamba era ne mmutuuza ne mugagayigwe bw'oba oyagala ebbaala nze ndivuddemu
manje sikolera nnyo command z'abantu kwanga mmanyi kikyendi so oyo guy netwawukana yenva mu night eyo eventually Nesco naye n'agivaamu ngalaba yatabisobole bwenjo inafuuka sebo wakabi nenjja nga nkuba wakabi nvuddaawo nkubye NBS nkubidde ddala spena buli bbala lyonna lyolaba mu ntebe kati wali ova ku kaca bakongera kwetimeka ne batandikawo nfunayo akasente naye ng'era sikeeka amaanyi ennyo n'akamotoka n'ogulamu akamotoka nguzeewo nafunako n'accident actually emmotoka eyo neggwawo nafuna accident n'eriiso lino ne balitunga ekibuga kyonna ne kigwa ku nsasagge yenze muntu eyafuna accident ne bantwala mu ddwaliro ne bangobayo ng'abantu bangi nga buli ddakiika abantu bajja okundaba kituufu mulamu ebaga nedda ng'abantu accident yava ku ki accident stolen pam anyway engeri gye kati natuuka time nga nkuba nnyo ebivulu kati mmala okuba ku ozi waliwo ebbala kati awo trap zivuddewo tulina ozi yakabi banva ku ozi ku makya nali njogera ne Ibra babamanyi Ibra Kadanke Ibra nkubira ngamba pito teweerabira maani gova ntebe olina okukeera biki olina okulinnya ku stage ssaawa 7 kati bakyali bange jjukira nina akamoloka mbeera ssebo n'eggaali bakyali batuula mulini tuvimbe nenvuga mba nzire ewaka buli omu mu dropinze jjukira nnyweddemu kati kyali wange mubuuza baage eriwa buli kimu ekiri mu motoka kubanga ngenda kutuuka ewaka sigenda kujja kintu kyonna mu motoka jawe nazuukuka kunaaba kufuna kyakulya koona tuvuge tugende gaya ngamba neerabidde ensawo kati ensawo mwe mwali mixer kati ebiseera ebyo nvudde controller nina ebyuma nguze mixer neŋŋamba onzise kuba ebbala baligulawo ssaawa 6-7 nze ssaawa 7 nina okubeera nga ndi Kampala kwajjukira ebintu by'abaana ebyo ebyamasomero byagwanga ssaawa 12 ssaawa emu so nga timetable Ibra Kadanke oyo yakolanga Kadanke nga yampadde ssaawa 7 nze nina okulinnya ku stage mpaku kanzirayo mu koona bwenti ngaliwo ow'ekimoloka aleese kyali kinene kati nze jjukira navuganga starlet nyimpi nga wetuwe kuba head to head abammalawo nawugula buwuguzi mmotoka naye ngikuba mwala neetambulira mwala jjukira nziruka neekuba ngenda okuvaamu bwenti nga mpulira nga atuuyanye actually emabega mwali mukyali wange yali alonze ensolo ye ensolo yabuukamu n'amannyo wabali tebeesibye mu sipi kyali wange yakyuka omukono guno bazza muzzi yali accident yali emazeewo kuba n'oyo gaayi yakuba muti gino egy'amasanyalaze si gino egy'emiti egya ono amasanyalaze amazimbe oba okyanga jjukira agedda siga byuma gano aga concrete biseera ebyo walingawo polo zino eza concrete oba mwazirabako gye yakuba oyo ye teyadda bagamba mbu yafa accident yali terrible so nze munaye ng'omanyi nti accident nali ngifunidde mu ntebe abantu banzigyemu kati obwongo bwonna bujjukira ki mwali mu ddeeke obwongo bujjukira ddeeke nkwata byuma abantu bagamba bamutwale mu ddwaliro mpunze sikyabitegeera naye ng'olwo nze sinnamanya nti kale nkitegedde nfunye accident siwulira pain yonna naye mpulira ntuuyana kumbe musayi gwe gunvaamu nga nze mpulira nga atuuyana naye nga kyempulira abantu pito mumutwale mu ddwaliro agenda kufa ebyuma bireke tutaase obulamu nze nfa ku byuma kati mu event wale ng'omanyi ofunye accident mbeeramu ababbi zali ssanga 12 za ku makya ate banneeyo accident njewunya kuba navuga buli omu ne boosi wange nanyini bbaala emmotoka ye yagireka nze yamuvuga muyaye ne mutuusa ewuwe nenkyusa ne bakyali bairaba wenkomawo kati mpulira ntuuyanye ndowooza ntuuyanye kumbe musaayi lino eriiso lino lyemula baatunga litunge lwakuba nti sente zaaliwo neno fesi teyandibaddewo kuba nti nali nkolera bagagga ne banteekamu sente fesi neeterera ntuuyana mpulira ntuuyana kumbe musaayi nenkubira awo jjajja wange yo muntu yali ennyo mu bulamu bwange nemugaa jjajja nfunye accident nenkubira ne muganda wange ewaka mu ddakiika nga 5 kuba nafuna accident kumpi newe nali like tewali wala nnyo newaka waffe ne bajja nemala nengwawo nenzirika ne banzirusa naddamu nze okutegeera nga ndi mu ddwaliro saa nga 8 so nayo togigenzeeko ekyo saagigendako kati ab'e Kampala babitegeerera ku TV washo yali ya Lwamukaaga kati esiko yabirangawo
Queen TV DJ Peter afunye accident then ya ne radio ne standiko okulanga DJ waffe kuba kati awo nga siti ali sebo wantebe yokka kuba ndagenda ko ne mu bato sinna kunyumiza wadi mpangudde nyingi era tunatuuka ujja kutya bato zonna ze bategesa ngozirimu oleseewo miranga myerere ate tudda mu bato nkubye bato era abasajja bante bakimanyi zawadi yange yasooka actually appreciation yange yasooka yali ya Esco yajimpanga Esco MC Esco yakola show ku Spena Beach awo fena natugatta ba DJ Shani ba twali ba DJ banja abasinga abe Kampala kyekyawo kye nasooka ofuna yali certificate era nkyagina yayatika naye nasigaza certificate eyo yali agikoze bulungi ng'eriko ne CD yegonde yasooka ezaddako zaali award za club DJs award bamwazuulirako ezo nagenda mu bato n'abasajja abo bashani Shani oyo yaziwangula emirundi nze wempangulira ndoza Shani yali akawangula mirundi ng'esatu ayazitwala Shani omuyita mmere mumanyi muka nanawe totudde naye nabo bamumanyi kati ye Shani ye yasigala mu reggae vibe omanyi buli omu osobola okugamba nti music kigwenfuliramu emirembe badde jja abamu balina ng'oyo mmanyi akuba nnyo old school oyo mmanyi nnyo wa oldies lwakuba nze siri ekyo ng'oli versatile nze ati naggambye nze game changer kigayo eri kulinnya siri mbu bannange wonna nsanga mu reggae sikuba nze ddala music gwe nsobola okuba wano e Uganda nga badijje batono abamukuba nze nsobola okuba Latin music nsobola okuba era abo abawuza amapiano ndaba eyo badijje balipidde amapiano gatandika dda amapiano gava mu music twali tumuyita tutya era yabangeyo South Africa omwalinga bamafikizolo ezo zikoona bwatyo bawulira koona music mwe yajjira omu bwatyo amapiano mwe bagajja amapiano gavudde South Africa nze mmanya amapiano lwakuba gantama ate lwaki badijje bagakuba nnyo ne bagasusa oli abeera amapiano mulimu abantu abatabyagala badijje betumanyi specifically nga bamapiano anti kyekyo sijja kiyita bwe bwobutamanya edijje n'amanyi you can't look abakazi baliwo tetulina badijje balungi nammwe tewaliwo badijje bakazi nze si bazalabwa ne temuli badijje dijje gwe mmanyiimu abakubakuba mbatono ng'abo bamerije maybe n'abayize wano mu lockdown kati nelinda ddeni akuba ate Lola ate Kathe webala abo badijje kale abo bakuba naye gamba nti dijje alisiria kati Lola bakuba netosobola kugamba dijje oyo omukazi akubenga musajja kituufu ekyo kyowabawera enjawulo wabeerawo enjawulo so abo badijje bamapiano betaniya etaniya you are not a DJ bwogambye etaniya si DJ ate DJ V ayize Jojo music netaniya ayize Jojo music wano mu lockdown kataba DJ gwe tubya DJ manyi what's a DJ tunyonyole ekigambo DJ okimanyi kyekitegeeza disco joke thank you awo bonna waliwo yali azanye ku disk tewali ng'oggyeko kale bakathe bagundi abatandika before lockdown etaniya music amuyize lockdown etaniya okwata microphone agitandise mu lockdown sirimbe sagala mubeerako nnyo just mpisawo wiisa nti badijja abasinga abakazi because ayina erinnya so njagala nkulaga line nga muweerako just etaniya muweerako example bonna Linda Deni Zahara Toto bonna music bamuyize lockdown kati gobo balabyemu otero okubalaba ku seti zaabwe kati kubo Zato ne Linda ne Etaniya buli omu alina ekyenjawulo ekimusika Linda bw'aba akuba music at times tatera nnyo okukwata microphone oli omugenderedde naye ng'ate she's a good MC okitegeera kati Etaniya alinganga Zara Toto alina amaanyi
asobola okwekubira n'awa hype nekwatira omuzindaalo n'abakyamusa kati ate yeetaaniya kati ate Zatoto takuba nnyo mapiano akuba endongo ya bulijjo ozo neetaaniya agikuba naye etaaniya akuba nnyo amapiano lozolaba enjawulo yaabwe naye nga bonna badijje balungi etaaniya dijje mulungi naye tebasobola kuwangaaza tosobola mugamba kuba endongo paka ku makya kituufu abasajja mwebali abatajja bangi naye ate nze sono gikuba ennaku essatu ng'ate sizzeemu music era nze waliwo badijje bangi mbazala waawe Kampala bangi sijja nabbamenya manyi Kampala alina badijje alina badijje segale mbu talina badijje ngambye badijje bangi e Kampala benzalawa nga dijja sijja bamenya manya bajja kunyiiga abamu bakyali bange kuba osanga dijjo mwe lwaki mbazala nakyaliwo era kirungi omugamba ekituufu ebyo mbagamba mu buntu si mu kamera tuli ku mpewo ssebo naye era mulimu beogamba n'akuteekako ekibeera naye ng'omugambye amazima kubanga katudde mu mazima Kampala osanga kololo eyo nga badijje bakuba ekintu kyekimu nimbye otambula kituufu n'ogenda ekololo ate munaye bewansisa atakwagala obo omulaba n'oli enkya n'abikuba ng'obakuba trend rubbish temuli badijje temuli badijje dijje you have to create your own craft kituufu nina musajja wange atera kyogera ekyo bamuyita dijje gavako agamba nti nze bwe ngenda mu bbaala era owulira muziki wange nti wanjawulo that's it sizannya music oluyimba era yaŋŋamba nti tatambulamu naye yaŋŋamba nti gwe wali olabyeko nga nzannya oluyimba lwe bazannye ddadde mbadde siriiwo ekirala kano kagenda eri badijje tulina obudde badijje mweyigirize kye bayita history bwenjogera bwoba oli dijje nga oli serious you a real DJ omanyi kyenjogerako computer software gwe tukozesa ayina akagambo ke bayita history nti music gwenzannye leero nga 2 April n'omwaka ogujja bwemba computer yosigiye abaawo ajja kuddaayo so oli waddembe okuddayo n'oyita mu music naye otuuka amabbala g'ekololo era ababosi oba muli ku kimu oba temutambula oba temumanyi badijje n'osanga dijje oli walimu H2O bye baazannya n'obisanga mu catwalk bye baazannya n'obisanga mumezo bye baazannya luli n'obisanga munoni tulina badijje abakuba ekikwata abane wali omusajja aludde mu ndongo akuba ekikwata n'ennyimba zazzaako ozimanya nomanya nti amaze all I do is win agenda kuba kati make it rain all above kane mu DJ what's up man mujemba somese music bajje bafune ku lecture walimu n'abansooka mu ndongo awo benkugambye nga babawa ekitiibwa nenga they play rubbish olwo badijje baba abantu abagamba nti bo badijje abasinga bamanyi okuscratchinga y'endongo era bambi abo balabye anti kati obuzibu bwe tulina